Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo wano omuzadde yambuuzizza nti omwana omuwala ayonoonekera ku myaka emeka. Omwana oyo omuwala ebiseera ebisinga abaana abo abawala boononekera ku myaka kutandikira ku 12, 13, 14, 15 aba muzibu nnyo. N'olwekyo omwana waweza emyaka 12 kiba kikulu nnyo obeere ng'omutunuulira muteekeko nnyo amaaso omanye abaana abo abawala asobola okubeerawo nga tayonoonese. Omwana ono omuwala waba tannaba kuloza ku bintu ebyo eby'abasajja taba na buzibu bwonna. Ekyo mbabuulira omwana oyo asobola okubeerawo bulungi nnyo n'asoma paka mu 6 n'atuuka ne ku yunivasite ng'eby'abasajja tabyagala era nga tabimanyi nga tabiteekangako na mu birowoozo bye nti abeere ng'abiyaayanira. Ekyo kibeerawo bulungi naye kiva ku ggwe engeri gy'oba omuyisizzaamu, embuulirira gy'oba omubuuliriddemu, kwegamba enkuza gy'oba omukuzizzaamu yereetera omwana oyo okubeera omwana omulungi, kwegamba okulwawo okubeera nga tajja kubeera ng'atunuulira ebyo eby'abasajja. Omanye eby'abasajja ebyo byonoonye nnyo abaana. Ekyo mbabuulira baana bazadde abaana bannaabwe nga bato, abaana myaka 13, 14 bazadde abaana, so nga ate kiba kyabulaba omwana oyo aba akyasoma, aba akyetaagisa okusoma okutegeera ebyensi. Omuzadde gw'alina omwana omuwala kyenjagala otunuulire oba kyenjagala oteekeko ebirowoozo, omwana oyo omuwala waweza emyaka 12, 13 kyandibadde kikulu n'olindako okumukkiriza okukwata essimu. Abasinga muzibagulira ne muzibawa, so nga ate tekiba kirungi. Essimu eyo gy'obeera omuwadde oba gy'abeera afunye bingi ebibeera bigyetaagisa ate gwe tojja bimuwa. Ekitegeeza ajja binoonya ebweru, ajja binoonya mu mikwano gye abo abavubuka. Omuvubuka oyo wanaatandika okumuwa nusu 100 olwa data n'enkya n'amuwa 1000, oluddako ajja muwa 2000, oluddako amuwa 5000, oluddako ajja muwa 1000. Awo kiba kikuze. Ekitegeeza omuwala ono ajja kukwatibwa omuvubuka eno ekisa okukkakkana nga bagenze mu birala. N'olwekyo essimu kye kimu ekyasinze okwonoona abaana abo abawala. Ekyo mbabuulira omwana oyo w'osalawo okumuwa essimu fuba okulaba ng'ojja mugulira ne data, ojja muterangako airtime. Kitegeeza oba olina omuterako data ng'awera. Bw'otamuterako data kimanye nti omwana oyo oba omusindisa agenda anoonya abalenzi ebweru. Ekyo mbabuulira obuvubuka obwo bumuwa nusu 10, 2000, 5000 zimala okukyusa omutima gw'oyo omuwala n'akwatibwa ekisa n'asalawo n'akkiriza ne batandika omwebakako olw'ensonga nti aba n'ekyo kye yeetaaga mwoyo omuntu gw'abakkiriza omwebakako. Bwe kityo bwe kiri kyenjagadde okubeera nga nkubuulirako kuba gw'obadde obuuziza nti omwana atandikira ku myaka emeka okwonooneka, omwana omuwala. Ekireetera abaana abo okubeera nga boonooneka ebiseera ebisinga baba n'obwo babeera beetaaga obwo butonotono, tebubeera bwa ssente nnyingi, buba buntuntu obwo 5000, 2,000 obwo bwe businga okwonoona abaana abo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera obbannyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.